okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkwaniriza nnyo omulabi wange enkyaleero era nsaba Mukama akw'omukisa nti osobodde okubeerako ku mukutu guno ogwa 3ABN mu puroguramu yaffe ey'ensula ey'enkya. Suubira nti Mukama akw'omukisa awamu nange era nga tweyongera bulijjo okutandika naye olunaku nga tufuna ku nsula eno ey'enkya. Erinnya lyange nze Nakibinge Wilson, ndi mukadde wa kanisa okuva ku SDA Kampala Central Church ku Adventist Center. Era nina essanyu okubeera naawe mu puroguramu eno ey'ensula ey'enkya etandika okuva ku ssaawa 11:30 okutuuka ku ssaawa 12 ez'okumakya. Era nsaba bw'obanga waliyo munno atagiwuliriza omukooneko naye yeeyongera okutwegattako afune emikisa egya buli lunaku ng'atandika olunaku lwe. Tujja kusooka tuwulirize oluyimba. Ekiseera ky'omusango kituuse, ebitabo bibikuddwa, tuliba tutya nga tuwoza mu maaso ga Katonda. Nga tutandika ekyokuyiga ekyaleero tujja
tunuulira omutwe ogugamba nti tewali mulabe mutono. Ekyokuyiga kyaffe kyaleero kigamba nti tewali mulabe mutono. Ekyawandiikibwa kiva mu kitabo eky'Abalamuzi essula 16:6. Ekigambo ekyo kigamba bwe kiti nti Derira n'agamba Samusooni nti nkwegayiridde mbuulira amaanyi g'amangi mwe gasibuka era ekiyinza okukusiba n'okukujeeza. Katusabe. Ayi Kitaffe omwagalwa, weebale nnyo okutukuuma. Tuwa omukisa nga tuyiga ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bwe tutunula olunyiriri luno lwa nnaku, kubanga Samusooni ye muntu eyali ateekwa okumanya bw'atambula ne Katonda we. Kubanga Samusooni y'omu ku bantu abayitibwa Banazaleeni. Nazaaleeni baba bantu bawonge eri Mukama. Era nga Samusooni y'omu ku bantu abaali batateekwa kuviibwako nviiri ze obukusala akooya konna ku mubiri gwe. Nga Munazaaleeni. Ekyama ekyo ng'akirina ne Katonda nti olunaku lwe balizisala kiriba kibi nnyo ddala. N'olunyiriri lutulaga nti Derira omwana omuntu oyo gwe yawasa n'ajja n'aleeta Obufirisuuti eno ewuwe. Afuba okukema Samusooni nti nkwegayiridde mbuulira amaanyi g'amangi we gasibuka. Era Samusooni bwe yagamba nga bansibe n'enjegere bansibe n'emiguwa bwe giti, bwe yagikutulanga n'amugamba onduulidde n'onduulira era lwaki onduulira? Kati nga bw'omanyi omuntu alina obunafu obwa bannaffe bano abakyala, kati n'atuuka ekiseera n'asalawo amubuulire ekyama amaanyi ge we gava. Naye tusaana okutegeera tube tubeera ne Katonda, tetusaanye ate kweyabiza Sitaani. Tetusaanye kulowooza nti ate tunaagenda mu masabo oba tunaayogera ebya Katonda mu bifo ebikyamu, tuli mu binyumu, tuli mu masabo, tuli mu ki. Nazaaleeni yali muntu ow'enjawulo omuwonge eri Mukama. Amaanyi ge yalina nga tegabeera na muntu nga ggwe nange nga ganjawulo. Omuwandiisi w'ebigambo bino atulagayo ekigambo nti akazannyo baatuuka ne bafuna omuntu ow'amaanyi ne bakola akazannyo. Omuntu ow'amaanyi mu famire ne bakwata wuzi zino ze tutungisa engoye, kakati ne bamusiba ku mikono gye, eza bagisibira wamu n'amagulu, ne bagenda nga bayisaawo wuzi emu oba bbiri, ne bamwetoolooza bati, ne bamugamba nti zikutule. Kati yagenda okulega emikono gye n'asika, wuzi n'ekutuka. Bagenda nga bawongera kiddamu, bakiddamu, ne basiba wuzi endala nga bagaseko 2, 3, 4, 5, agamba kutula, era n'addamu n'akutula, naye nga leero afunyeemu obuzibu. Ne bakiddamu omulundi ogwokusatu, ogwokuna, okutuusa wuzi lwe zaafuuka nga nnyingi ze bazingiridde, era yalemwa okuzikutula. Omuwandiisi aga nti weegendereze, oluwuzi lusobola okufuuka olujegere olutamenyeka. Omutwe gwagambye nti tewali mulabe mutono. Bwe tugenda twemanyiiza obubi, bwe tugenda tusemberera obubi, bwe tugenda tutambulira mu bubi, tugenda tugatta oluwuzi lw'obubi ku lulala, lunaku ku lunaku, lunaku ku lunaku, ekivaamu ng'oluwuzi lw'obubi luzibu okutula, lufuuse olujegere. Tewali mulabe mutono. Omukyalo ono yali wa mu nju. Bayibuli egamba omulabe w'omuntu anaabanga wa mu nnyumba ye.
omukyala we Sweetheart n'amukema ng'eri alina ekibinja ky'abafirisuuti era ne bamukwata ne bamutwala ng'amaze obba buli abasaleko enviiri ne bamubonyaabonya ebitayogerekeka. Kakati naffe tufunawo ekyokuyigaawo. Omulabi wange nkyaleero olina obuntu obutonotono bw'ozannyisa ng'otambula ne Katonda wo. Obuntu obwo okimanyi nti buyinza okufuuka akawuzi akeegatta ku kalala n'akalala. Emize egyo egitali gya Yesu, emize egitatambula na baana ba Katonda, ne gigenda nga gikuwalula, obuwuzi ne buwera, ekivaamu ne lufuuka olujegere ne lukunyweza, oluusi n'ova ne mu kisibo kya Kristo, ng'olwo tetwolekedde kuzikirira. Twegendereze. Oluwuzi lusobola okufuuka olujegere olutamenyeka, ekibi tekyemanyiizibwa. Tutambule awamu ne Yesu era ajja tubeera. Olulala era ekyokulabirako ekirala kyali nti akantu kano kaali katambula mu mutimbagano gyaffe social media nga bakwata ente ensajja ennume ennene. Ente eyo nga baamanyiro gisiba omuguwa guli ogw'ente omugumu ogwa nayironi. Kati bagusibanga ne bagusiba ku muti neba ng'eriira awo kumpi omuguwa we gugituusa. Kati ente buli lwe yasikanga okugulu nga bwe mumanyi okugulu tekutambula. Newulira ng'etaayizibwa neyagala okutambula egendeko eti naye bwe yagenda okusika okugulu tekuvaawo, tekugenda nga gali amagulu amalala. Kati mu bwongo bwayo nemanya nti kati bansibye. Kati olunaku lumu bakeera nga wayiseewo emyezi mingi ng'ente bagikwata nga bagisibako omuguwa kugulu nga bagisiba ku katebe akatono aka plastic. Kati ente buli yatunuliranga omuguwa kugulu teyatunula eri gye basibye, yatunulanga ku muguwa ku kugulu n'esiba olunaku lwonna. Wuzi zino zigenda zetugenda twemanyiza okwesiba zigenda ne zikwata mu bwongo. Kati ffe ne tumanya nti bino ebizibu by'amaanyi, kino ekitusibye ky'amaanyi, naye ng'ate singa tufukamira ku maviivi ne tukiroopa ewa Kristo kivaawo mangu nnyo. Buli lwe tukowoola erinnya lya Kristo omulaba adduka embiro za mbwa n'atuviira. Naye olw'okuba obwongo bwaffe buba bumanyidde okubeera nti tulina obuwuzi buno obutusibiddwako, tetusobola na kumanya bunene bwa kizibu kye tulina, ate ne twerabira amaanyi agali mu Kristo. Kati ffe ne tubeera nga tusiiba tusula mu ebyo enjegere za Sitaani oba wuzi ezitusibye. Buli lw'owulira ekintu kyonna nga kizze gy'oli omulabi wange, koowoola erinnya lya Yesu, kubanga tewali mulabe mutono. Tonyooma mulabe, tonyooma bikoligo ebiri mu nsi muno, tonyooma Sitaani, wabula muloope eri Kristo, naye ajja mufuumuula. Enjegere ezimu ziba za bwongo. Derira, okwagala, love, erabika ng'ennungi, yamuleetera ebizibu kubanga okwagala kwe yali akutadde wakyamu, ne kumuleetera okumenya endagaano ye ne Katonda we, era n'anafuizibwa. Ekyama kya Samusooni kyali kya Bunazaaleeni, tekyali mu binywa bye nti yalina amaanyi nga ye, wabula ng'akabonero k'ekyama kye zaali nviiri ze ezitaasalibwangako, ng'era ekyalina kikuuma ge maanyi ge. Omulabi wange naawe olina amaanyi go. Amaanyi go lwe lunaku lwe watandika okukola enkolaganayo ne Kristo, olunaku lwe wayatula Yesu Kristo nga mwana wa Katonda era mulokozi wo. Olunaku olwo lwa kitalo ky'ekyama kyo, n'olunaku lwe weefukulula ate Yesu n'omuvaako n'otambula n'ebitali Yesu, ne weesiga amasabu, okulagulwa n'ebiringa ebyo ebitali bya Yesu ng'olukaweddemu ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri.
ekyama kya Samusoni kwali butasalibwako nviiri. Ekyama yali Munazaleeni, naye enjegere z'Abafirisuuti ze baamusibisa emirundi 3 tezaamuyinza okutuusa lwe yabikkula ekyama ky'omwoyo kye yalina ne Katonda we. Abantu bayinza okulaba ng'otambula mu nsi olinga atalina bizibu, olina emirembe, kubanga Kristo yatuleetera emirembe. Naye ng'ekyama kyo ye Kristo atuula mu bulamu bwo. Ekyama ekyo kikuume omulabi wange, nange kankikuume. Katutambule ne Kristo nga tetumuta. Bw'aba akyatwekedde empewo mu nnyindo zaffe, tutambule nga tumwesiga, nga tutambula naye, tetujja kusobola nkwembi za mulabe Sitaani. Era enkyeno ng'ofuluma okugenda okukola emirimu gyo oba okukola ekintu kyonna kyonna oba yonna gy'onoogenda, katujjukire ekyama ekyo tukikuume. Naye ekyama ekyaffe tulina okukisiigako ne ku bantu abalala. Kiringa ssenyiga, tulina okukisiigako ku bantu abalala nabo bategeere Kristo. Ekyaffe kisi kya kusirikira, naye tetusaana kiweebuulira eri Sitaani ate twefukulule tukiveemu, naye tukisiigeko ku bantu abalala nabo bategeere obuwoomi n'obulungi obw'okutya Katonda, nabo bafune obulokozi obuva mu Kristo Yesu. Awo abalabe ne bamuyinza ne bamusiba. Bwe tuzannya n'ekibi nga Samusoni bwe yakola, ekisiba kyaffe ne Katonda kinafuyizibwa. Era enjegere z'omulabe ne zeeyongera okutunyweza. Bantu bangi bavudde ku Katonda ne batambula nga tebalina Katonda. Enjegere z'omulabe ne zongera okubanyweza. Era bw'ogenda okubatunuulira nga tewali kyakwegombesa ky'olaba ku bo, kubanga omuntu bw'ataba na Kristo aba talina ssuubi, aba talina ssuubi lya bulokozi. Omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye n'afiirwa obulamu bwe. Kati ne bw'oba olina biki eby'ensi eno bya kiseera. Mu Luzungu tugamba they are temporal things, they are temporary, bya kiseera buseera. N'olwekyo ebyo tebikutunza mugabo gwo gw'olina eri Kristo omwana wa Katonda. Tozannya na mulabe, talina lwabeera nga si wa bulabe. Omulabe tabeera mutono gwe mutwe gwaffe, era omulabe talina lwabeera nga si mulabe. Buli kaseera abanga omusota. Tewaliwo ojja kusanga ngenda ndaba abantu nga bazanya n'emisota bagikwata bagizinga mu bulago, naye omusota buli gubeera guba musota. Sitaani buli wabeera aba Sitaani. Tozannya na musota Sitaani kubanga tajja kuleka kyekimu. Tewali mulabe mutono. Emirundi akawuzi gye tukeezingirira kwe kuddiŋŋana okutambulira mu luguudo lw'ebikemo. Bannange ate ekyo nakyo weekiri. Waliwo embeera gye twessa mu bikemo n'otambulira mu kkubo ly'essalambwa. Waliwo ekiseera nga nkyali muto ng'ewaffe waliwo amasalambwa we gabeera nga osangawo ebiyubwe byagwo geeyubudde. Ugamba ne bagamba bino biyubwe bya musota. Etumanya nti mu kitundu wano walayika waliwo misota mingi. Kati naye lumu nga maama alimawo muwogo nga muwogo akula. Kati twalina abasajja abajjanga nga bapakasi nga bamanyi okusima ku muwogo ne bameketako. Enjala bwe baluma nga balima ne bameketa ne baddamu ne balima. Kati mukulu wange akwata omuze ogwo naye atandika okumeketa ku muwogo. Kati agenda mu kifo ekyo awaali omuti gwa muwogo, naye we waabeeranga ebiyubwe by'omusota. Kati omusota nga guli mu kikolo kya muwogo. Kati essalambwa litera erimu okuba nga lya kitaka ng'era muwogo bwafaanana. Kakati ye bwe yasima n'asima n'atuuka ku kintu ekya kitaka nga ssalambwa waliwo ekinnya naye teyakiraba. Kakati bwe yasikanga asika omuwogo aguggyeyo agukutule ng'ekintu kigondagonda ate asika kiddayo, asika kiddayo. Katonda n'amusaasira essalambwa teryamuluma. Naye nga kyembadde nzigyayo ng'atambulidde mu kkubo ly'essalambwa. Ekifo ekyo kyali ky'amasalambwa.
ate n'alirumba ne mu kinnyambwa ajjayo muwogo. Wano agambye tewali mulabe mutono, emirundi akawuzi gye tukeezingirira kwe kuddiŋŋana okutambulira mu luguudo lw'ebikemo. Tetusaanye kweteeka mu nguudo za bikemo, kutambula nga tweyisa n'abantu mu mpisa ezitali za Katonda, ne tunyumirwa ne tuddayo. Emirundi egyo tuba tuzingirira akawuzi, tuba tutambulira mu bikemo. Tetusaanye kutambulira mu kukemebwa na kukema Katonda mbufe tusobola. Tetulina amaanyi tuba nago kubanga Kristo ali mu ffe. Pawulo yagambye nti obulamu bw'alina abulina kubanga ali mu Kristo, naffe kyekimu. Ellen G. White atulabula agamba nti wabula nga tufunye akakwata ak'enkizo ne Katonda, tetusobola kuwakanya bikolwa bya buteetukuza, ebyokweyagaliza, okwesanyusa n'okukemebwa okwonoona. Kati wabula nga tulina akakwata ak'enkizo ne Katonda. Luli omusajja omu tumanyi mu byawandiikibwa yagenda ng'atwala omwana we yali alwadde aliko zidayimooni, agwa n'avulula n'ebyovu, dayimooni ne zimuyisa bubi, amutwala eri abayigirizwa ba Yesu. Jjukira Yesu yali abawadde amaanyi okugoba emizimu n'okuwonya abalwadde, n'ebyo byonna Kristo bye yakolanga, n'abasindika. Naye bagenda omusajja ono baalema okuwonya omwana we. Kyakuyiga kye tujjaawo, kubanga omusajja aleeta omwana amuleesa eri Yesu. Bamuleeta eri Yesu nga bamugambye Yesu ajja kujja erudda eyo, wanditutte omwana oyo n'omutwala eri Yesu, ajja muwonya. Kale olwokuba omwana yali amuyitiriddeko, amulwaliridde, amututte mu malwaliro, amuleesa eri abayigirizwa, naye bwe bamubuulira Yesu ye mukama waabwe, ajja muwonya. Kati naye n'amutwala eri Yesu, amutuusaayo. Kristo aboggolera emizimu gyali gimikambwe ennyo naye nga tegiyinza kumulema, era awangula. Omusajja n'abeera wali ng'atudde ng'alabika mulamu bulungi. Abayigirizwa ne batunula kuba nabo baali bagamba katulabe, kubanga naffe byatulema naye katulabe. Tewali kirema Yesu, tewali kirema Katonda. Era bwe tubeera ne Katonda tulina okuba nga tumanyi nti ye muyinza w'ebintu byonna. Katonda alina amaanyi gonna. Is omnipotent, alina amaanyi gonna. Ye muyinza w'ebintu byonna, yatonda eggulu n'ensi ne byonna birimu, tayinza kulemwa. Luli twalabanga ennyanja yali tayinza kusaanyawo mukama waayo yagikola, era bwe yagigamba nti mirembe, peace be still, teeka, ennyanja yateeka. Siweewaawo, olwekyo ye Katonda oyo gwe twogerako. Kati abayigirizwa bagenda eri Yesu bamugaduwayi, niffe lwaki twalemwa? Kristo abagamba waliwo ebintu ebimu ebitayinzika okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba. Ako nako katukeefunira omulabi wange enkyeno. Oyinza okuba n'ekintu nga kigaanye. Luli twayiga tulina okuba n'okusaba okw'okukkiriza. Bwe tusaba nga tulina okukkiriza ne twaba n'ebyokulabirako eby'omukyala yalina ekikulukuta emyaka 12, eby'omusajja yali akoozimbye, n'abalala bangi be twalaba. Ate nabo ne bawona. Omusajja n'asonyibwa ebibi bye. Kakati naye bwe tusaba ebintu ebimu nga tebitambula, tugateeko n'okusiiba n'okusaba. Ellen G. White agamba nti wabula nga tufunye akakwate ak'enkizo. Kristo atugamba nti waliwo ebimu ebitasoboka okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba. Wabula nga tufunye akakwate ak'enkizo, tetusobola kuwakanya bikolwa bya buteetukuza, ebyokweyagaliza, okwesanyusa n'okukemebwa okwonoona. Awatali mukwano ne Kristo ng'omuntu, ko n'okussa ekimu okutasalako, tubeera mu kusaasirwa okw'omulabe. Tulina okuba n'omukwano ne Kristo ng'omuntu,
n'okussa ekimu ne Kristo okutasalako, okussa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu kubeere muffe okutasalako, ke kakwata ak'enkizo. Tubeera mu kusaasirwa okw'Omulabe era wakutunyweza ku nkomerero. Bwe tutabeera na kakwata ak'enkizo Katonda waffe, Omulabe wakutunyweza ku nkomerero. Ekyo tukisanga mu Desire of Ages peegi 324. Ellen G. White awandiika ng'atulabula ebigambo bino byamubikkulirwa n'abyetegereza n'abituwandiikira. Omwoyo w'obunnabbi ayogedde gye tuli enkyaleero, omulabi wange, nga tugenda okukola emirimu gyaffe nga tulowooza ebyo tubadde tutambuliramu, ebimu bambi nga tubadde tutambulira mu kkubo lya ssalambwa mu bikemo nga tweteekayo ffekka na ffekka. Njagala enki eno tukube ettooki mu bulamu bwaffe, tulowooze tutambula tutya ne Kristo. Ye tukimanyi nti asobola okutuwonya ebizibu byonna bye tusanga mu nsi eno. Waffe tulowooza nti tuli mu kazannyo na Kristo, tuli mu club. Nedda, tuli mu lugendo olunywevu, tuli batambuze mu nsi eno nga ewaffe mu ggulu. Era Kristo talimba ajja kukomawo natatwala eyo gyali, gyategekedde ebifo. Eyo gyali naffe tubeere eyo. Tulina okuba n'akakwata ak'enkizo ne Katonda, tusobole okuba nga tewali, nga omulabe yenna tetumuzanyisa, naye buli lwetwogera erinnya lya Kristo nga sitaani adduka. Saba Katonda leero akukuumire waali, akuwe n'omukisa, akukuumire waali. Tube n'akakwata ak'enkizo, tukalabye nti kalimu awatali mukwano ne Kristo, kalina okubaamu omukwano ne Kristo, kalimu okussa ekimu okutasalako ne Kristo, kalina okubeera nga tutambula naye emisana n'ekiro, nga tumusaba nga tumwatula. Saba Katonda leero akukuumire waali omukisa, okusanyukiranga mu nkolagana ey'amaanyi awamu naye. Ebigambo ebyo bikulu nnyo, era njagala tumalirize nga twewonga mu mikono gya Katonda, nga tujjukira ekintu ekiba kiganye. Tuli mu lutalo mu nsi eno olunene, tubeere n'okusaba, tube n'okusiiba, tube n'okwegayirira Katonda, tube nga tulina okussa ekimu okutasalako, era nga tulina omukwano ne Kristo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale tusabe. Ayi Kitaffe omulungi ow'omu ggulu, ogulumizibwa era oweebwa ekitiibwa, tweyanziza nnyo ebyo bye tuwulidde nga tutandika olunaku lwa leero. Ssebo tusaba obeere wamu naffe, tukulembere era tuwanguzise ebikemo by'omubi, ka tubeere n'akakwata ak'enkizo nga tulina okussa ekimu awamu naawe okutasalako, era nga tuli mikwano gyo, kubanga gwe watwagala ffe nga tukyali babi. Ogulumizibwa era oweebwa ekitiibwa Mukama ow'eggye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.